tulime enkumbi tekola ki ku nnyanja twavaayo kati kye tusigazza kola ki tugende tulime enkumbi tekola ki nazibala tugende tuzikola ki tuzirime paka kuwulira buki. Mwami Museveni kyatatukoze sikirabawo mwe muli bavubi ekyabatukako ku mazzi mukimanyi bulungi emiggo bagibakubye buli kimu bakibakoze. Abantu bange batulugunyiziddwa nnyo ku lw'amagye President gwe yasindika ku nnyanja. Abantu bagudde mu mazzi, abasinga basibiddwa, babasaba sente nnyingi nnyo okubajjayo ate nga zo batalina, tebalina sente ezo, basinga bagenda kufiira mu makomera. Embeera bwe yatusukkako ne tusalawo tuddukire mu byalo tulime emwanyi. Era abantu bange abasinga babadde balimye emwanyi ate nga kwe kuva kasente akasinga okubayamba kuweerera abaana okubagaggawaza. Ate ku budde buno President yasazeewo ekibiina kya UCD ekiveewo. Ekitongole kino kibadde kituyambye nnyo okulongoosa omutindo gw'emmwanyi kuba emmwanyi ebadde emaze okufuna akatale. Kati essaawa zino UCD ebwevaawo ddala tugenda kuddukirawo omulimi agenda kufa kuba pamba yagwa ne bamugjawo. Kati essaawa zino emmwanyi yokka gye tubadde tusigaza ng'akati k'akabiriiti nayo ekitongole bakijjawo ekibadde kituyambye ennyo. Kaakati mwagala Abannayuganda tufe. Awo wenkubira omulanga ababaka baffe bonna mu Uganda bakwatire wamu balabe nga ekitongole kino kisigalawo. Tebakkiriza ekitongole kino kuva. Abakulembeze bakulaza aba Buganda twagala ekitongole kya UCD kisigalewo. Abantu bannaddiini boogedde kalidinaali ayogedde musajja mukulu. Abataka abakulu ab'ensonga boogedde. Katikkiro yavuddeyo n'ayogera. Abantu bonna boogedde ye President Museveni akolerani. Kaakati ffe abantu abatukozesa mwe abalonzi mwe mutugamba nti emmwanyi ekole ki ebeerewo. Kaakati bwe mbanga nze abantu ba Masaka bantumye ne baŋŋamba emmwanyi ebeerewo ekitongole kya UCD ekibeerewo. Museveni akolerani bw'aba tawulira balonzi akolerani akusatu lw'ekiggwa ky'emmwanyi. Era nkubiriza ababaka bonna gye bali abasentulo wano emmwanyi weesimbye amakanda oba emiggo bagitukuba oba amagulu bagamenya naye ng'emmwanyi bagenda gitwala nga ffenna tugudde wansi oba batukutula bakole ki ennyanja bagitwala. Ennyanja bakola ki tamanyi munaku kubanga okuyingira ennyanja wetaaga emiliyoni amakumi ameka naye n'emmwanyi newoba n'emiti 10 gisobola okuliisa amakaago. Tubadde tulimye emmwanyi kubanga emmwanyi newoba munaku otya n'ogamba ngenda kusimbayo emiti 10 sizoni ebadde etuuka ng'osobola okulondako akakadde. Kyekintu kye tubadde tusigaziza nga n'omunaku asembayo asobola okukola ki. Museveni n'agamba kyekitasoboka omugagga takola ki omugagga takufugika. Minisitule ya Agriculture yagamba abantu bateme emmwanyi basimbe vanira. Ewaffe twatema emmwanyi ne tusimbani vanira nga bbeeyi yawagu naye twagenda okumumaliriza okula obulungi ng'emmwanyi twazitema vanira gwe tulina nga kilo ya 10 ezi. Emmwanyi tuzitamye vanira akoze eki twali tuzemu okukola ki okusimba emmwanyi ne baleeta molinga ne baleetani basawo n'abanya baffe twalima molinga naye akatale kaali luddawa ne babeerawo ne bagamba ate molinga mumugjayo kati muleete ekigaji n'obusanyi ne tumulunda basawo ne banya bagenda tuleetera ki emmwanyi wevaawo. Twebaza omubaka waffe Joanita Namutaawe olw'okutuwa enkumbi. Tumusuubiza tugenda kulima ekirime ky'emmwanyi n'amaanyi tulabike nga twongera ku bungi bw'ezo emmwanyi ze tulina. Twebaza omubaka Namutaawe okutuleetera enkumbi kyalo ku kyalo era nkubiriza abalimi bannange enkumbi zaatuwadde tulime emmwanyi tetuggwamu maanyi. Omubaka okutuwa enkumbi nga tugenda kulima ekirime eky'emmwanyi n'amaanyi wano e Masaka nga tewali kugamba nti ate ABCD obula tulina kulima. Kubiriza abalimi bannange temuggwamu ssuubi mulime emmwanyi kuba emmwanyi zibadde zirina we zitutuusizza
akasente ng'okafuna n'oweerera abaana n'ogenda mu ddwaliro ng'oli mulwadde. Ekyamazima olw'obungi bw'abantu kaabuyonjo yakozesebwa n'ejjula era mu kaseera kano tetulina. Nga boolaba abantu kati basukka mu 2,000 naye bagenda maama naawe olwaleero bekikwata ekidumusi obula wogenda. Ekyalo kino kinene nga bw'okiraba kiriko abakadde kiriko abavubuka naye ekyamazima emirimu tebalina. So twali agadde okumukubiriza okwanira akaze atasoosule kuba kati mu bulimi we tulaga nagamba tayanika ayinza okuba nga alina ensonga zimulobera okwanika naye ati tugenda okumaliriza. Njagala ave yajje nga atambuleewo. Yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe mu nsonga ssemasonga ze yayimiriramu bwe yali atusaba akalulu. N'olwekyo Honorable Joan abantu b'ekisuku omukama mulungi bw'oba yatukkaanya oyo oteekwa muwalana era nga Anenze speaker. Kansala Lutta ye waffe Sebo Ssentebe Nnyombi mu kitundu kino awe Bukoko nga waliwo ekibiina basebo ne bannyabo twesimye okubalaba. Erinnya lyange nze Nnyombi Charles mumanyi nze mu gurupu nga muli wamu bwe mumala okwegatta nti muli bantu 5 muli 3 mulina safutiketi. basebo ne bannyabo nyabo mbaka waffe yaffe eya Bukoto East awamu ne district yonna tukwaniriza nnyo nyabo ebyo kubanga n'abali abajja bannayuganda namwe muli baki muli bannayuganda. Njagala okubeebaza ennyo omuwala teyeesaasira okubeera obulungi ate bw'oba mukoze n'amaka gakwanguyira tewali bufumbo bunyuma. ali bigambo bingi bye twogera gye muli. Ekigambo ekisooka kukakasa nga Museveni taddamu kubakkirize ku lw'obudde mpite Speaker wa district olwakuba nti akadde kagenze sebe ensonga zogeddeko nga Speaker wa district eyakabuyonjo ngenda gitwala era nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba murande power our power Is our symbol. Is our